Okay, mwami Lwasa tukwanirizaako buuza ku balungi abatulaba. Bannaffe abampuliriza mbabuuzaako muli mutya. Kuliko emikolo? Mikolo nagimaze. Emikolo gyakagwa era mu mbeera eriwo bingi nti emikolo gyakagwa. Abamu babeeramu bagenze mu hanemuunu bafuluma eggwanga, abamu bagenda mu bitundu bya Uganda, ebitundu byebimu ne bawumulira eyo. Kyewuunyisa okusanga emakindi ewaluuna wano ku restaurant omuntu oyo alibadde ng'ali mu hanemuunu akadde kano. Ssente ozirina, erinnya olirina, obusobozi obulina, n'obulamu oli mulamu, n'omukolo gwawedde bulungi. Buli omu alina engeri gy'anyumirwamu obulamu. Kati nyinza okuga nti ndi mu hanemuunu lwakwegga osanze ndi akamere kange n'onguyira. Naye nga buli omu alina engeri gy'anyumirwamu. Kati nze okuntwala e Dubai neebake mu luumu nga sina kyenkola tinagenda kuwummula kiyinza okuba nga tikinkolera. Gwoyinza obutakyagala naye omukyala n'akyagala. Awo tuba tugenda naye omukyala bw'aba tabyagadde nga te nange si yenkola yange tugenda n'ekibeerawo. Bangi bawasa bwe bamala okuwasa embeera neebeera nzikakkamu. Lwaki gwe omukolo gwo gwawedde naye embeera ekyagenda mu mawulire, embeera egenda mu maaso mu mawulire yakusika muguwa? Mwansobeddemu awo saabitegedde nange. Obuzibu buvaawa? Oba buvaawa simanyi. Ndowooza omanyi ntera kukola ebintu ebyewuunyisa ebyamagero ebitali bya bulijjo. Ndowooza y'ensonga lwaki mulondoola. Abatulaba bano balyagadde okumanya ye Angelo ba Angel ali mu mbeera ki? Osembeyo muwuliza mu bbanga ky'okuva ali bulungi nnyo. Njawukanye naye olwayo kumakya n'ogenda okukola ebibyo. Mukyala mukulu ali atyayo? Gyali mulungi, talina ttabu. Talina ttabu? Abatumira. Atutumira? Olwo embeera eyaliwo ey'okwekalakasa nga mukyala mukulu agamba nti teyabitegeddeko, mwagigonjodde mutya? Teyaliiwo olimba. Bigambo by'abantu? Toyogera bitaaliwo. Bigambo by'abantu? Tekalakasangako. Wabaawo okuteesaganya n'okukkaanya mu bantu abakulu buli omuweza emyaka 18. Mukyala mukulu omubuulirako ng'onaaganza ebbali? Simubuulira. Tekyetaagisa mugambako? Kyetaagisa gwoba olaba? Ndabanga we mwatuuka kati mwafuuka almost ba Luganda mulina okukkaanya. Siri musiraamu. Abasiraamu mumukkaanya n'okkaanya ne mukyala. Abakatuli kiteri kukkaanya. So tomubuulirako. Abyekangira mu mawulire. Olwo n'addamu atya? Nti osaanidde. Wangi? Ayinza okuba nga waliwo enkalu eriwo, ayinza okuba waliwo enkalu eriwo, naye bwakulaba aga nti nakoze kino asaanidde. Kyekyamaanyi ekyo mukyala mukulu kwasinzira obutanoba ng'ojja omugattikako abakyala abalala. Asooke yeebuuze nga ye bwe yali ajja yasangawo ki. Kikulu nnyo ekyo. Bw'amala okumanya nti we nali nzija nasangawo embeera bweti ne bweti ne bweti. Kitegeeza kino kikoleddwe tekyewuunyisa. Si mawulire? Si mawulire. Kino kyokola okuwasa buli w'oba oyagalidde kye tuyita obugagga, kye tuyita okuba ng'olina laavu, kye tuyita ejjoogo. Tukiyite ki? Si jjoogo, si bugagga, si kweyagaliza, kwewa mirembe. Tukiyite bwetaavu, obeera mu bwetaavu buli kadde? Kwewa mirembe. Oba weewa mirembe. Nga kyoyagala muli obulire emirembe. Mu nteekateekayo nga omugagga Emmanuel Lwasa oli munanteekateeka yakuwasa abakazi bameka okakkane osale puresha bali bameka wakatambuzaako bameka ebulayo bameka? Kibuuzo nga kizibu ekyo. Naye ng'ate kyangu okuddamu kyetaaga bwetaazi miwendo nti ndi muwaana mbuzaayo 2 nkube 6 nsiiringa ensonga.
naye nze mbadde n'omukyalo omu kati nina babiri tewaliwo omuwendo gwetaagisa nti omuntu awummule nina amaka Masaka nina ne gye bayita enju e Kampala ku kibuga enju kitegeeza ne bwe bannungi etya tegaba maka bwe muba temuli mukazi ebanju kituufu ekifuula ennyumba amaka mukyala kati nina amaka e Kampala ne Masaka kimmala sagala kirala kakati eddiini gyokkiririzamu ey'obukatuliki egamba omukyalo omu abasomesa bano ne babwana mukulu ab'ebigo ebyenjawulo ekereziya ez'enjawulo onaabagamba otya era ate nno munnange nze ndi munnaddiini nnyo era e Masaka nze nkulembera olukiiko oluzimbi lw'ekereziya amiina kakati gwe IBRAH sijja kubuulira byaffe byabakatuliki tojja kubitegeera kituufu naye nga balagira omukazi omu bwe kiri olw'embeera y'ensi ye yankozesezza ekyo naye era nabo tebannangoba ngendayo nensaba nentuukiriza emirimu gyange nga Lwasa. Tulina moment mu bukatuliki kubanga nasomako bukatuliki nakulya mu bakatuliki wadde ne musiraamu era mbuwa ekitiibwa obukatuliki era mbukkiririzaamu sisobola kubutyobola. Tulina moment ey'okugenda ewa father n'ofukamira mu kasenge neweenenya ebibi byo wakagendayo emirundi emeka? naye nyizo gibala kuba twagendangayo nga tuli bato. Tuzuulire egy'obukulu buno ng'otegeera nga weesalira nawo. N'egy'obukulu nyizo obutagibala. Tukunukkiriza mu 10 nga mmeka? Buli lwempulira nga mpulira neetaaga okusonyiyibwa ng'ogendayo nenyezeddwa nina ekizibu ngenda neŋŋamba faaza njala kwejjusa ningenda nenejjusa penitensiyo webali bimeka byewakagenda okwenenyezebwa faaza ate n'obiddamu tobimenya nti kino nekino kati tuwe muwimuwendo. Musiraamu gwe mbuuziza ekibuuzo ekyo kyamaanyi nnyo naye nyinza obutakuddamu kubanga ebibeera mu penitensiya biba byammwe babiri. Era sisaba obyatule naye nsaba bungi bwabyo. Sisaba obyatule kubanga tebyatulwa nti nasaba okusonyiyibwa kati kyenjagala wano ate nenziramu otubuulire nti naakasaba okusonyiwa ebintu nga 10 naye ate byonna nabiddamu Katonda ayongera onsonyiwe. Kale nyinza okugamba nti naakasaba okusonyiyibwa ebintu nga 2 ate nembiddamu. Tondowooleza eyo nze siri mwononefu nnyo. Nzinza buzinzi mikono siri mwononefu nnyo nga bw'olowooza wabula neeyagala nga nze omuntu. Omanyi okweyagala kyekisookerwako mu bulamu bw'ensi eno. Eyeeyagala yayagala abantu. Nze neeyagala nnyo nsooka nenva ku kyokugamba nti banandaba batya banaagamba ki ebintu bwe bityo. Neneeyagala nemmanya ne bye nnina okukola n'ensobi nenzimanya ze nejjusa oluvannyuma naye ng'okusooka nfunye essanyu. Mwami Lwasa njagala tutunuulire waliwo ebibuuzo abantu bye bebuuza eyo bye baagala okumanya. Kiki ennyo ekiri mu bamaama bano kyoyinza okusharinga naffe tutandika okubanoonya oba tukole akasente tubanoonye? Temutawaana wangi babi nnyo. Osanze buzibu ki mu bakyala? Temutawaana nze nkubuulidde. Obuzibu bwensanze mu bakyala tebawuliriza ekisooka balimba laavu. Naye nga gwogirina? Nze njirina. Ku bibiri osinga kuba naki? Laavu ne ssente osinga kuba naki? Laavu. Laavu gye nina ennyingi naye gwe nagiwa yabula. Wasembayo okuwaanira laavu yo n'agidibaga?
sijja mwogera sijja kumwogera naye nga nagimuwa naye ndaba nga atagidibazi tojja kumwatula naye kenjogedde wano yeetegedde nga tuvuddeyo njagala tutunuulire tulina mwanyinaffe ow'olugave Nabatanzi ki ekitawaakinze out bulungi ki ekyaviddeko ebintu obutatambula bulungi kuba omuganda agamba tosala gwakawala nga towulidde gwakalenzi oba toyagala ogumusalire ekooti y'ensi egukusalirirawo nga teronzalonzezza naye bitagenze bulungi biringa oba bisatu naye sibimunengeza osanga alina ekizibu nze oluusi kyesaamanya obanga nze nina ekizibu nga ye yakimanyi nga saakimanya naye nga ekyandibadde ekinene wandibadde bwa butantegeera teyantegeera omaze emyaka emeka wakati w'5 ne7 wali olinda ki okwanjulwa kibuuzo kirungi nnyo nali nninda ebintu ebi bibiri nkole ensobi nyanguwe okuva mu nsobi nali ndowooza nti Diana ali omwenjoka mpapale nyanguwe ng'omusajja ngende ewaabwe ng'omusajja ngende ewaabwe nga ekiziba tekinnasamba ddagala omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al-Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al-Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo naye ekyo nakirinda ne kibula ensonga erumye enjoka gwe wali omaze okukola obugo kyoga siri mulamu sajja gwe abantu bano bembuuliza siize gwe wali okoze ogugwo alumu enjoka yene zitamuluma nali nsekoze ogwange ogwange nali nkukolera nvaako ssebo sijja kwemulira ku TV ebiseera ebisinga bwe batwala omwana ku ssomero nga takola bulungi mu kibiina eitha essomero liba nnafu oba omwana yabeera omunafu oba omusomesa ng'akola bubi obutalumwa bw'enjoka obunenyezaani siyinza kwenenya kubanga nina omukyala ewaka era alumwa enjoka era tuzaala so ekyo kijjeewo nze sirina problem bw'oba ne munywanyiwo bw'atyo naaba nga waliwo ekitatambula bulungi bwe kityo ebiseera bisinga tutambula ne tugendako
mu basawo abazungu basawo abazungu bwe bagana tugendako ku basawo abaddugavu ekyo kyo mwakikola teyaŋŋamba nti alina obuzibu yali alina kusooka kugamba namubuuzaako naŋŋamba nti nze sirina buzibu sebo nekino saandi kyogere naye kankyogere kyogere tofaayo yammanyirako naŋŋamba nti we musajja gw'enkwaso zakugwamu okakasa ekigambo ekintu ekyo kyannuma oba yali akuba lwali yali mulwali lwe nze ndi mulamu ssebo era nzaala era nina abaana siri musiraamu nga ggwe naye mubulamu bwange mbadde noonya abaana abiri nga njala abaana abiri oyimba meka kati kuba obusobozi mbuyina ndowooza ninganga mu 14 ndowooza ebiseera njala abaana abiri nkuza abiri ago ye wali omwagalamu abaana bameka mu butuufu bwe yandimpadde akamu waligambe yaddeko yes eyafudde bwalemala byagaana tutunuulire ki kyosinga okwejjusa ebbanga lyewamala naye budde bwo maanyi go ssente zo ku bisatu bino osinga kwejjusa ki ekyaffe togge ku bisatu maanyi go ssente zo budde bwange obudde bwo namumalirako nnyo obwongo nga naye kyemmalirako obwongo tekijja kuvaamu okitegeera awaluma n'owunzika nga obudde bwomaze nekyobadde olowoozaako tekivuddeemu tutunuulire in terms of sente enkalu wakamuspendingako obuwumbi nga bumeka nze sente sizimanyi naye ate tezinnuma sikyetagisa nazimanya kuba tezinnuma twali mulaavu oli bwaba akwagala omuwa mwe temubawa tetunafuna naye bwofunanga mbawe ogabanga muwendo ki nga baki ku buli 10 nga benga muwendo ku buli 10 anagawo omukazi enkaaga enzirire toteesezza bubi enkaaga ate weesanyuse toteesezza bubi enkaaga nawe weesanyuse gula emmotoka ennungi okola ebintu ebirungi tutunuulire wamugulira emmotoka ennyumba simuguliranga nju abeera mu apartment gyobadde omupangisiza kati wamulekerayo emyezi emeka n'ebyo nga byakyama nnyo sijja kubyogera anti kati tetwagala keera ku makya tuwulire nti ate Land Road amwefuulidde amugoba mu apartment nga wasasula emyezi 6 nga yakatambuzaako ebiri kakati olina ebyama byogenda okunjogeza tubiyite ku ngulu tosimugula nnyo nti simanyi ateera kulimba nza nti ate kirungi nnyo okutalimba kubanga bayibuli egamba amazima gali tulaba emirembe Nabatanzi namupangisiza apartment naye namusanga ayina akayumba kasulamu naye teyakavaako oba kitegeera yasigala nga apartment waeri naye ng'alinga ng'ayina amaka abiri ng'asula eno neeri yali agaba ebiyungu ate ebiyungu bitya ekyebiyungu sikitegedde omukazi agaba ebiyungu ane nange kyenjagala okwebuuza kubanga bwe wamupangisiza eno ate nasigala ng'agenda n'eri gye wamujja ndowooza yali abigaba kuba olumu yasulanga eno nga nasula eri mu biti ndowooza bukyali gwe wali ogaba ebiyungu mu budde ate bitya musajjako tomanyi musajja bwalina kuba ng'ate olina musiraamu wali omuwa budde bwenkaniddewa tombuuza ekyo naawe ekiso akimbuuza ti wali omuwa budde bwenkaniddewa mwe
bayimambo babagerera esabbiiti ebamu ennaku 7 kati osanga ku 7 wamuwangako ennaku 2 ennya n'ozigaba eri abakyala kibaluma nga kyekyamugaana okufuna olubuto tomanya nga mu budde mwolina okujja okumuweera olubuto ate ogenda okutuuka ng'ate ennaku ziyiseemu bisoboka ebyembuto bya sayansi si nteebereza ya budde naye ndowooza obumpimpi ekyo sijja kyesibako muwala mugezi nnyo ate mulungi ekyobulungi kati sikimanyi wandi naye luli waliwo kimanyi ndaba enjamusikulwange enjamunsingira naye yalaba nga tekisaanidde onfuna muwala mugezi nnyo kino ekyobutanzaalira yalaba nga sisaanidde mwami Lwasa njagala tutunuulire era nali mwavu nnyo ng'anoonya mugagga oba emyaka gyali gimpiseeko nga ko kaana kato oli myaka emeka yetaata ndi mwana yebbe ntambulira oba nkyali kweli nzaalubiriro 5 njugugadde nkyali kitiibwa kya Mukama Mugabe yafiira ku 9 twebale 9 mwemeka mwesatu 9 negigwamu katola nze mbadde nkyatwa mwami Lwasa njala tutunuulire lwaki abakyala bwe bagenda obuzibu bwobulina abakyala be balina obuzibu tuba tulyawo desire n'agenda tuba tulyawo ono naye agenze gwobaleka be bakuleka ani ayabulira munne ku babiri ekibuuzo ekyo sijja kuga nti waliwo ayabulira munne ndowooza nze nkoowa gwobata nenkoowa nengaki kitego naye oba oluusi wentuukira okuteera ate naye osanga abakooye tutunuulire abakyala bano bwe bakuwulira ng'obwogerako bwoti nga tubuuza ebibuuzo mu mawulire kibayisa kitya bubi kiteekawo erinnya lyo kiteekawo image yo nzija mu restaurant ng'eno neneekweka nga saagala mundabe naye era mundaba so kiteekawo erinnya lyo tebagambe nti mwami Lwasa nandibadde ku ssente zenina nandibadde ndya ku Serena nenzija neneevumbika eno naye era munoonyaayo watyanga bukedde ku makya ne tubikubuuza n'osirika n'otabyogerako ate awo mbanga omubbi oba nze saagala kutambula nga nina gwe ntya gundi tandaba ne bw'oba ommanja sikutya n'okunnyonnyola lwaki sinnakuwa ssente then sirika siru owulira taata okumbuuza nti gundi olagawa sikuddamu nze bwe nti bwe natondebwa bw'onsanga ng'olina kyombuuza nina kikubuulira oba kibi oba kirungi n'onviira era mbasaba kati gwe konzijeko interview todda nzira ku birala si ku bino ate n'abo bonna abanaalaba nga njogedde naawe ewange tebajja bakomewo ku birala nja balifaalinga gy'oli nti byonna nabibuulira gundi mu munoonye omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula
kusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China. Mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al-Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al-Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Mwami Lwasa, njagala tutunuulire embeera eriwo olunaku olwaleero. Bw'oba waakusiba kinywa, ekinywa kimanyi? Musajja gwe ekibuuzo ky'oleeta kireke. Kyotannategeera. Nkitegeera. Kale kyogere. Kyogere. Neebuuza naye wandikire sse. Bw'oba oli musajja. Bw'oba oli musajja. Mbuuza. Okitegedde kyo kyembuuza. Ekibuuzo ky'oleeta wandikire sse. Bwe kiba kinywa, bw'eba ttiimu ya mupiira, bw'eba dazini, oli mu mmeka taata okuva lwatandika okutegera ebintu by'abakyala bino. Simanyi. Weerabira. Obeera bize nnyo n'emuntu okyajjukira. Ndi bize emirimu gimmalawo. Sijja kuddawo kujjukira beegindi nabeegindi mbeera bize ate entambula. Oyinza okulooza nti mbeera no Kampala wokka naye entambula mu bifo bingi ebweru wa Uganda wakati nkugamba ekindekeki. Kati gwe nkikubuuza ekyo mbuuza taata wakasiba ebinywa bimeka? Sinnaweza kinywa. Tonaweza na kimu? Olina emyaka emeka? Mbulira emyaka gy'olina. Bibula olina emyaka emeka? Nkyali mu 3 awo. Kyali muto. Kankulinda otuuke mwana ndikubuuza ekibuuzo ky'ombuuzizza. Kitegeeza sinnayitaayita sitenda mangu okufumba. Ate ekyo kisinziira oba ne mu nsawo. Kikulu nnyo. Oyinza okuba nga tonnafuna kasente. Ate omwavu teyeetaaya, bw'aba yeetaaya kitini. Kati kankusabira ebintu bibiri. Oweze emyaka, oweze ne ssente. Nja kumanya kyekitegeeza. Ate naddala ssente. Funa chance omanye ssente kyereeta. Kati gwe saawa eno byembuuza byagala nkunyunyule. Toyinza kubitegeera. Kubanga sirina ssente. Ate n'emyaka gikyali. Oyina naye tonnaweza ssente. Zijja muntu mu mbeera. Waliwo ssente zibuguumiriza nolaba abantu nga bali gulo. Nga tobuguumiridde naye ng'olaba ensi ogiina. Mu 5 bwoti. Gyetambulira wano. Naye eyo embeera yonna yonna ngiyiseemu. Ekintu kye nasigaza okusaba bulamu. Kikulu nnyo ekyo. Kuba osobola okuba ne ssente empya n'enkadde. Nze nali nva mu kirabu yange. Kirabu Tavern Kick. Ogimanyi? Nga nzikirira n'ennuuka. Naye nga mu mmotoka mulimu miliyoni 2. Naye nga okugulu sikyasobola kutambula. Kunuuse. Ninga nkole ntya? Nga nnoonya dokita asaba ssente amponye kuba nali okwosa enkya ngenda bweru. Ng'olina flight. Saagenda era ne nejjanjaba
olugendo ne lufa nawona gamba bulamu nze bwensinga okusaba Katonda kikulu nnyo ekyo. Mwami Lwasa, njagala tutunuulire oyogerwako ng'omu ku basinga okugula n'okutunda zaabu mu ggwanga Uganda. Era n'oyogerwako ng'omu ku basinga okucyaŋŋanya zaabu amacyandiizi n'alyoligino. Okyogerako ki? Ekyo sikikolanga naye Uganda erina obuzibu. Abantu muba temubategeera ne mubeeteekako oyo gundi mumanyi. Naye nga bakubuuza gundi omumanyi otya? Aga Katonda sobola kwogera nti okoma ku kwogera linnya lino okomaawo. Ne by'omanyi ewalala n'obimuteekako. N'ogattagatta. Kakati bizinesi zenkola nyingi nnyo. Eyo nayo part ku bizinesi yange. Naye nga sigibeeramu buli kaseera. Naye kati ekyolaba ekyo ekigambo ky'oyogedde. Olw'okuba eriyo abayaaye ababikola. Abacyaŋŋaanya. Kati nange ojja kujja ewange olowooze nti bwendi. Naye nga nina kampuni eri mu zaabu era nsasula omusolo license. Era bw'abaawo mugula, bw'atabaawo simugula. Ate era ne mutunda. Abatunda zaabu mwogerwako nti mukuba empewo kyenkana ng'abatunda amafuta ku masundiro g'amafuta. Nti omuntu amugula. Ekyo kifaanagana ne kiri kye nkugambye. Kyoyogedde okutabulatabula ebiramu n'ebifu n'otunda. Ssebo nze si bwendi. Bizinesi yange ngikola perfectly nga bwe yandibadde yeetaagisa. Era ntuukiriza kirayant ky'aba ayagala kasita abanga anansasula. Ku bintu bino wammanga amaanyi go galiwa obwerufu, obwesimbu n'ekitiibwa. Ku ebyo bisatu olina ki? Obwerufu n'obwesimbu bye bimu. Obwerufu n'obwesimbu n'ekitiibwa amaanyi go galiwa? Kati bino ebibiri tubigasse, obwerufu n'ekitiibwa. Bino mbiyina. Olina obwerufu? Nina obwerufu n'obwesimbu. Ate ekitiibwa siina. Lwaki tolina kitiibwa? Simanyi. Weebuuka dda. Nandibadde nkozesa enjogera egamba nti simanyi naye ate era sandyetaaze nnyo. Teweetaganya kitiibwa? Ne bweba sirina kitiibwa kasita mbanga ebintu byange mbikola bulungi. Nga tuwunzika ki ekyakukubiza akalulu? Obunafu bwavuddewa? Awo ntuuse. Kati banaye kansooke kanneebaze. Nsooka okwebaza abantu abampa akalulu. Kuba nafuna oba omutwalo guwungamu 1,400. Masaka nga bwe ngimanyi kitegeeza bampa. Naye ne baŋŋamba nti ensobi bwe yava nabeerako mu NRM ate ne siraga nti ngikoonye. Kakati bannamasaka abandaba mubeere bantu balamu. Oli bw'aba yabeerako mu Uganda Cranes n'avaayo ttiimu y'e Kenya n'emugula nga gy'azannyira eri aba yagimala nga byaggwa. Lwaki temutunuulira kiri kyaliko okusinga gye yayita? Kati bannamasaka abatampa kalulu bagamba mbu naliyokko era nina ebifaananyi ne pulezidenti bisukka mu kimu. Kitegeeza siri muntu waabwe. Manyi balina enjogera endowooza y'ekisiru. Bannamasaka betuliko. Yes.
nja boogerako kubanga bebange atemba manyi bannamasaka ku 100 abawagira President Museveni bali 3 ku buli 100 omuwendo gwosereba buli olukya gusereba owulira guserebi naye bali abatamwagala bw'omuyita n'omutuuza nga bw'ontuuzizza n'omubuuza nti yakola ki era olina buzibu ki tebayina ekyo kya buswavu owulira ebigambo byokugamba tebayina kati nze mu movement nagibeeramu emyaka gyonna era President Museveni talina nsobi yonna n'abantu bandibadde bamwagala naye awo waliwo ekigambo ekinene kye nanditaddewo naye kankyerekereze ku lwa kamera kireke naye tebamuwagira tebamuwagira musajja wattu buli lwajja Masaka agaba andi bino bye bikubya akalulu okyamukuutira akadingide era ne bwona dda bajja kudda ekirungi yakyogera nti kirungi n'ekibi nkyogere nti kibi tojja kubikkirirako sijja kubikkirira olina enteekateekaddemu okwesimbawo ekisanja ekiddako nina ku kifo kyekimu kwewuunya ontidde nkutidde n'okukutya okay tujja kufuna obudde twongere okunyumya ne mwami Lwasa nga tutunuulira engeri gy'asobola okuinspiringa abavubuka okwekulaakulanya kwejja mu bwavu ayise mu biki atuuseewa tujja kufuna obudde obwo tugikolere Masaka interview eyo ayogere ebintu ebyo naye akatalekeka mwami Lwasa abakyala bano b'oyogerako bewali oganzizza bewaganzaako ne mwawukana babukeera ku makya ne beekobana ne bakuba mu mbuga z'amateeka kirikuba kitya nti obalebula nga mukyala Nabatanzi omukyala Luzinda n'abakyala abalala bayitirivu abasobanga mu 2 bubukeera ku makya ne bakuba mu mbuga z'amateeka nti obalebudde guliggwa gutya ogwo sebo ndi mukatuliki twogera mazima tobalebula sibalebula bagende mu kooti njugira byantuukako bwe bagenda mu kooti era badde mbogenda mu kooti kaakati akatalekeka tukuta okwata essimu ezo balayika bano bazaabu ndowooza ogiraba nze bulaaya si zaawano kaakati n'emmere yange ogiraba kabiitewo n'omujja omupya enjo bwawulira ng'oyogera kuba gy'oyise eri abakyala abalala tafuna munkenyera nti naye bwali abulira olimwogerako ebyo yabiwulira byembogerako nga sinnamuwasa era naaba nga talina buzibu nakyo ng'embeera ajja gigobawo so kati sirabawo buzibu buli lukwana oba buli luganza n'emmotoka buli luganza n'emmotoka mbawa ngaba emmotoka zino olina bondi mwozijja eri specific oba ogula mu bondi zanjawulo ngula buguzi ngula buguzi kaadi oziterekawa nzibawo eba yange emmotoka obawa kaadi mbawa kaadi n'amanya n'enkyusa ne babeera mu mannya gaabwe bw'olituuka ku tayimu y'okubalansinga ebitabo essente zino zonna z'otokomodde ku bakyala olizibalansinga otya sirya capital wangi tolya capital ntoola ku zange ez'okwesanyusa ofunayo kakadde okubalansinga ebitabo nti leero nfulumiza bwe nti because buli bizinesi mbamu okubalansinga ebitabo bw'oba neraavu tobalansinga obigattira wamu nti nze life yange ngyonooneddemu nina enkola of your income yebeera ey'okwekulaakulanya so abakyala bali part of kwekulaakulanya tebali awo bali mu nsanvulire lisigadde ensanvu eno kati ensanvu 30 gakwekulaakulanya bwe neeyagalira mu nsanvu mwe muli abakyala
mamotoka bakyala trip shopping holiday mwene yagalira era siri muntu akulaakulana nnyo olw'ensonga eyo abakyala ng'obimanyi ebyo siri muntu Mwami Lwasa akantu kano nyambala onjala nyamba okabuulira abantu bano watandika okuganza ku myaka emeka sijijjukira tusobola wadde okuteebereza nti ku 12 11 13 awo gwe watandika mu myaka emeka ku 19 nze wanatandika ku 17 ndowooza 17 awo n'otandika ebyabakyala ate nemba n'omukisa omubi ennyo omukyala gwe nayagala ennyo gwe nawasa twalinga abenkana atebereza bwe yenkana twayagala natwenkana aba asensebuse sina kyakugamba ayino okay naye byebyo mundekera emirembe gende nsanga omugole akulinze awo mu 70 ndi wa mutawaana nnyo neyagala tubyogera abantu bakole sente beyagale munnamasaka weyagadde yegamba nti kakati disiko yange eya Lwasa events ebulamu omuzindaalo mu 30%. Emotoka ekubye yingini ate oba okumanya ndi wa mutawaana nnyo ku kigambo ky'okweyagala bw'eba ekubye yingini nga eyisa mu 30 eyingire mu 70 yange sigikola ogireka njireka aizulu uza manager wange wuyo assalamu alaikum oyo manager wange wa transport aziraba nga nziina naŋŋamba emmotoka eri yeetaaga emipiira ne mugaa nti lindako ensanvu yange nga nze ngenze kulya nsanvu yange njagala kuba obulamu bumpi kikulu nnyo ekyo abatulaba bano naddala abakyala abatannasalako gy'oyitira bawa obubaka tebansemberera bwe baligwanga mu ggabo ndyokke wabigaddewo nabigaddewo ebyo era ne enjo namugambye nti kino ekiseera ekituuseewo nga ndi naawe bw'onaasiriwala kijja kutuukawo nga mpasa mulala bwe yeemamaaza bw'ati n'aloba ng'omukuba ekyasi kiwedde naye ani yakola ssente wali omusinkanyeko ani yayiya ssente oyo vaako maanyi muteekemu nnyo naddala abavubuka nze mbabuulira muteekemu nnyo okuyiya toyiyiza wamu toteeka magi mu kisero kimu weebale tetugenda kubanga tusukawo obubaka bukulu nnyo mwami Emmanuel Lwasa mugagga okuva mu bitundu by'e Masaka ate nga employer awadde abavubuka bangi n'abakadde emirimu bayitirivu nnyo ne babbulula obulamu bwabwe sasula omusolo ng'ayita mu bitongole eby'enjawulo kampani ez'enjawulo okubeezawo ensi ye Uganda n'abakyala abawasizza bangi ne balabirira famire zaabwe gye bava because abakyala era bwe bawa essente balabirira ab'eŋŋanda eyo yonna nsaasanya oli mu siiyo gy'oteekamu essente twagala kwebaza obudde bwo tujja kukwatagana omulundi oguddako nga tuli Masaka ku ground nga tutunuulira byankulaakulana si bakyala IBRAH Mukasage manya gange mubeere bulungi mweraba
Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gw'omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula, ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al-Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu, era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al-Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo.